Embeera ya Samantha yeeyongera kubeera mbi. Bwe twogerera agudde n'eddalo, si y'oli birungi Samantha gwe mwali mumanyi, ategeera obulungi, akola buli kimu ng'akitegeera, ow'eddalu, omusanyusa, ow'erinnya nga buli omu amwagala, si y'oli omukyala ow'ebbina eddene, atambula abigula, ow'entumbu ennene, ow'ekiviiri ekigwa ku mugongo, si yeye. W'omutunulako essaawa zino asigadde ŋŋumbagumba, alabika bubi, talya, teyeebaka bulungi, tayina ndabirira, ali awo. Si y'oli eyakuba ekyeyo n'akomawo n'obutitimbi bwa ssente, abasajja ne bamulwanira, n'akyalanga ku mativi, abantu ab'enjawulo ne bamukyaza, ne bamujjangako amawulire, ne bamubuuza kino ne bamubuuza kiri. Si y'oyo. Tuli ku birungi Samantha essaawa zino omulalu. Anti abantu bonna we bagamba, naawe w'oba owuliriza obutambi bwe yakoze ng'ali ne SB4, olabira ddala bambi tali mu ntegeera ye, olabira ddala nga waliwo ekintu ekiri mu kusumbuwa omwana ono. Katugambe alinga ayina ekirwadde ekimuluma nga kigenda kumutta. Bannange, nze nalabye Samantha ne nkwata ku ttama, ne mpulira ennaku, ne mpulira ennyiike, ne mpulira nga njagala kukaaba, emirembe ne ginzigwako, ne neebuuza kiki ekiri mu kumalawo omwana ono. Yasobyani? Yakola ki? Ne we tudda ku ebyo ffenna tukimanyi birungi kye yakola, ate n'avaayo ne yeewaana, yabba ente z'abakadaama, n'azitunda, n'afuna ssente, n'amata n'anywa. Oba musajja ye yamubba oba kiki? Nze naawe. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kadde nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira ku commentinga, gy'okoma mu commentinga videos n'eno, abantu abalala gye bakoma nabo okuwa endowooza zaabwe. Katugendeko mu katambi ka birungi Samantha, ate era tubeere nga tukomawo. Birungi Samantha mukyala Obed, Madamu Kiwulenge bw'atyo we yali afaanana, omukyala omulungi ow'akasusu akalabika obulungi, amwenya, omukyala ow'ekiviiri, omukyala ow'eddembe, bw'atyo bw'afaanana essaawa za leero. Wabula ng'ate nga tukyali ku birungi Samantha, Donas yavuddeyo n'agamba nti ye yatuusa birungi Samantha mwene embeera gy'alimu, era ng'ayina munne gwe yeeweredde, Rama Wonders, n'amugamba ojja kukomayo nga w'olaba birungi Samantha, genda omubuuze lwakyali bw'atyo. Nze nga Adita sijja biteekako ssira, ate era sijja kuwakana nti ebintu we biti abantu tebasobola bikola, abantu babikola. Omuntu walayirira n'akugamba mpozi nze nga siva gindi, ojja kubeera bw'oti ne kiba olwo. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nze nga bw'otali nnoonya nga Samantha bwe yannoonya, mpozi ng'embaale nagira mu lubuto. Oli omu ku bitonde byenjagala nziremu ondabeko nga bw'olaba Samantha birungi. Toli wa kitalo okusinga Kiwulenge Piriton, ndishuwako. Nze okusirika ne sikunoonya, namasikubulooti nako ku WhatsApp. Naye oli nnoonya lulibolu, oli nnoonya kasiba nti Ramadan, oli nnoonya kasiba nti Ramadan, oli nnoonya kasiba nti Ramadan, oli nnoonya. Ebya birungi Samantha we bityo we biri, wabula ate nga ne Donasia yeeweredde Rama Wonders n'amugamba ajja mukomyayo nga bwe yakomyayo birungi Samantha. Wano we neebuliza ne ngamba ffe ng'Abannayuganda awo twatuukawo ddi? N'okola n'akatambi ne weewerera okutuusa ku muntu ekintu, n'otatya nti nno osobola okukwatibwa.
omuntu oyo gw'owooninze asobola okukera ku makya n'afuna ekizibu ne bakuyita onnyonnyole ate n'otuuka okutugamba nti gwe tokikoze ogenda kukyeggyako otya. Nze mba nsuubira nti nno ebiseera ebisinga ffenna abakozesa emitimbagano tuyige ddi lwe twogera na biki ebyo bye tuli mu kwogera, kuba ebiseera ebisinga ojja genda weewerera omuntu oyo atuukeko ekizibu bannanga amaaso gakukanuke onoonye ddoddukira nga tolabayo babikutuuzeemu bikuleme. Babikutuuzeemu bikuleme. Tuba tubasaba n'obwegendereza nti bambi mutuyambe, mulekerawo okwogera ebintu nga bwe biti, mulekerawo okwewerera bannammwe, mwagalane kuba ffenna tuli Bannayuganda. Waliyo obulamu obulala nga tuvudde ku mikutu, waliyo obulamu obulala nga tuvudde ku mikutu kuno kwe tuwangaalira. Kyova olaba tusiiba tubasaba ne tubagamba mubeere abantu abalungi, abantu abeeyagaza, mubeere n'empisa. Ekintu ekyo kikyabalemye, wabula ng'ate era abantu nga Rama, abantu nga Birungi Samantha muyigenga okubeera n'amazima. Birungi Samantha ono tujjukira abaana ba Nkubakyeyo baamukaabiranga amaziga, abaana baakaaba, abaamuwanga ssente, abaamuteresanga ebintu byabwe abitereke, abaamukwasa bizinensi zaabwe, ente zaabwe, ne bamukaabira ne bamugamba bannange tusasule. N'adda mu kukudaala, n'abasekerera, n'abavuma obutategeera, n'abavuma ebintu bingi nnyo. Essaawa zino Birungi Samantha ali bubi. Tuba tusuubira nti mu ssente ezo zonna ze yabba, mu nte z'abaana ezo zonna ze yabba, yandibadde bulungi okusinga ku wano, naye ate yakyasinze okubeera obubi. Kitegeeza ki? Nti mu abo abaana bonna b'oba olumizza, tomanya buli omu obulumi obwo abututte kyenkana ki, tomanyi abantu abo ky'obalese balowooza. Mulimu ababa balowooza okukola ebibi, era mu abo b'oba okoze ebibi nkusuubiza era nkulayirira muba mugenda kuvaamu omuntu ogwo nga ye tagenda kukkiriza akukole ekintu ky'atalina kukukola, oboneebone n'ekyo ekintu emyaka gyonna. Yenze Sheila Adita, Video West, ozirowoozaako ki?